njagala kulamusa abantu baffe mwenna nga bontoledde salaamu nabo kambo enta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadan ate nga tukima bulungi ti ne bannaffe side eri bali mu kusiiba. So ekiseera kino kye tulimu tukikozese ffenna bannayuganda okusabira Uganda, okusabira abantu baffe bali mu makomera abasibibwa obwemage, okusabira embeera etereeremu, okusabira ebitusoomooza ate tuliisaganye ku mmere tuyambagane. Ate n'ekirala olunaku lwajjo twabadde embuga mu Bulange Mengo, Obuganda bawadde bugabula abasiraamu mu kusibuka naye ow'ekitiibwa Katikkiro ne Supreme Mufti Super Supreme Mufti ow'ekibuli esiira baalitadde nnyo okugamba nti omusana pereketya guno oguliwo nga ffe Palo of Africa ekisiibo kino tukikozese okusimba emiti ate tukikozese era okusabira Uganda ate era tukikozese okulaba nti nno abaami mubeera basaale mu kuziyiza okusaasaanya akabuka ka Mukenenya. So njagala kubakulisaayo mwenna n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okubeera nti yasibuludde abasiraamu. Mpozi nzikiriza siyinza kugenda mu maaso nga sijjukiza abantu baffe nti olunaku lwa leero tuli ddokolo era nange bwenva wano nina okugenda eddokolo kubanga tuli mu kulonda kalulu kubanga ageno Harriet alabikira ddala ng'olwedde yakawangudde dda abantu bonna bagenda kutikinga manvuuli eddokolo kubanga bakimanyi ti revolution nti revolution kati olwolonda wali manvuuli oba olonda revolution yakukyusa ki kweje emisolo egikunyigiriza embeera gy'okoleramu enzibu abakyala embeera embi gye bazaaliramu n'ebirala oba olonda revolution n'olwekyo bagenda kutikinga ageno Harriet olunaku olwaleero. Mpozi n'ekirala nsikiriza kuliseeyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Caucus gye twabaddemu yakonvininze olukiiko olw'abakulembeze ng'era wali wamu n'obukulembeze bw'ekibiina ate awe tujja. Yes. Well, Honorable, ekibiina muve kya NOP. Yes, sir. Tuwulira nti nave yakigwiridde. Embiranye, endooliito, kusika omuguwa, obutakkaanya buli sharp n'ebirala. Do you want to confirm this oba si bituufu? Okusookera ddala tewali nnabe yenna, tewali ndooliito zonna, tewali sharp divisions zonna. Wabula ekiriwo kwe kusaakaanya ebiriwo okubifuula obutakkaanya nti obuli mu kibiina. Omanyi twagenda ne tufuna obuzibu nti twajjira mu generation ey'ebyobufuzi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu president nga tuzze mu byaddala kyokka ne tugenda ne tusanga nga ku political scene waliwo bakazanyiikirizi b'ebyobufuzi oba betuyita ba politicians nga bo baayigadde engeri gye bazannyamu omuzannyo gwabwe nga gwafuuka muzannyo gye bali kakati. Yes. Njagala kufuna genti yes, mugenda okujja mwe ba Honorable Malende ba Honorable Kyagulanyi ku sini ebyobufuzi mwasangako bakazanyiikirizi. Twasangawokko mwaba bali mu byobufuzi nga bo baafuuka bakazanyiikirizi byabufuzi nga tebali mu byaddala abamu kwabo. Kakati abamu kwabo abaali baafuuka nti ebyobufuzi biringa mulimu biringa kazannyo oyina kukozesa propaganda oyina kudividinga bano oyina kumakinga sure nti o driving a narrative ekuyisaawo essaawa eyo tugamba bali responsible for this. So ekiriwo nga bali kudoluvuganya government ku side zonna mu ludda lwe tulwana okujjako ne mubamu ku baffe abali side eno abalinga abaffe naye ng'ate bakolera bali mulimu bakazanyiikiriza b'ebufuzi bye twasanga oba omulimu gwabwe ogusinga obukulu guba gwa propaganda nti wabeera opportunity yonna kati nupu eyina kyessaawa eno nti nupu eri mu kuvumirira nguzi zero tolerance to corruption tetwagala muntu yenna gwe tuttira ku liiso oli n'agamba aha wano tufune mukisa tukole ki n'agamba kati awo tukolerewo sharp division tugambe nti balwanagana tugambe nti bakola kino. So kyenjagala okuklarifyinga bannayuganda nti ekiriwo mu kibiina kya NUP just ye system eya bulijjo nti wabeera waliwo ebyetaaga okutereeza it's just communication it banange tuterezebwe tuti naye people are blowing it out of proportion. Well, in fact baba namwe aba media abamu media houses ezimu bazimplicating ze content media naye inegere je driving amu narrative yadde nga mugezako kola omulimu gwammwe ogw'okuba nti mu balancing. Well, Honorable, tolowooza nti mbuli mu blaming ba messenger kubanga we have talked to different people abava mu kibiina kya NOP nga baka ba parliament
nga bakulagira ddala nti tebakkiriziganye na status quo ebigenda mu maaso mu kibiina buno buga nti si butakkaanya then kiba ki okusookera ddala njagala kusooka kutereeza mwenga bannamawulire mulina olukusa tuholding accountable fenna okubuuza ebibuuzo ebyetaagisa okukola ki okubuuzibwa naye kyetugamba nti engeri gyekivugibwamu kyogambye nti waliwo ababaka abagamba nti waliwo obutakkaanya n'ebirala ekyo kisobola kuba nga waliwo abakyogera nga bwe nkugambye nga bagwa mu katigoro eri ey'abakazanyiikiriza ababaddewo n'abamu ku bazze oluvannyuma bazze naffe ate nabo ne beeyunga mu bakazanyirizi bali ne babeera nga bakakasa ekyo ye reason esooka. Ekyokubiri tusobola okuba nga tulinamu bannaffe abalinga abali naffe naye ng'olwedde batukoowadda bo baagenda ddeeri naye kakati wafuna omukisa ng'olwedde bulijjo yadde baffe naye nga basiba batuvumirira ng'olaba omuntu wa NUP naye ng'asiba agamba ababa NUP nze navaayo dda nze kati ndi wagundi ye president wange addako kati omuntu bwato bw'ayimirira n'ayogera n'agamba nti abo tebakyalina mulamu aba NUP olabirawo nti alina conflict of ki interest olwedde ayagala kukuba kibiina kubanga olwedde yali yakyegobamu dda nga teri yamugobye n'omugoba. So ebigambo byabwe tuba twagala tubitwale with the reservation. I'm going to play you some of the words ezabamu ku bano, but that's going to be happen mu kaseera katono okuva kati. But let's look at the meeting gye mwabaddemu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Nakulabye wabaddeyo yourself. Let's begin with communication yakolebwa etya ku nsisinkano eno kubanga nalabye abamu ku babaka abategeezezza nti tebakitegedde nako they were not invited for this meeting ate nga bali bammemba ba Caucus. Neyaze ekibuuzo ekyo okusookera ddala olukiiko lwayitibwa nga luyita ku mikutu egiri official egirina okuyita ababaka ba NUP era nejibeera nga buli muntu yategeezebwa n'amanya. Jimerwanga teyategeezebwa. Yatuge nti teyategeezebwa. Anti Jimerwanga y'omu ku abo abeegoba dda mu NUP nga n'ekibiina tekinnamugoba. Kakati tetumanyi oba ye olaba n'abamawulire abatayitiddwa baategeera nti waliyo olukiiko ne bajja ne bagamba nti bino byolaba tukutte tubbiridde bibbirire naye kati ate olwo Jime mu Lwanga bw'aba nga akyalinamu ka ayota konna akagamba nti NUP kibiina kye nga taze just kusabotaje kubanga olwedde alina gwawagira kuba president omulala atali ono gwe abantu gwe bamwesigirako then ebigambo bwe tuba tubitwala with the reservation kubanga tetusobola kubyesiga kubanga ali member wa NUP parliamentary caucus. However bw'abanga yavaamu ye yavaamu kyenkugamba Jime Lwanga bw'abanga olwedde yali yefulumya dda NUP nga tebanawana kumufulumya era yes yafuluma NUP anti because honorable yes Jime Lwanga mbaka wa parliament muli naye yes tagamba nti NUP nagivaamu kiringa gwe honorable oli wano wali member wa NUP ate oli muwagizi wa people power sibwe kiri people power kisende yakugamba nti nze ndi wa NUP atabuusibwabusibwa naye ate omuwagizi w'ekisinde kya PLU lwaki olowooza nti ye okuwagira ekisinde NUP abagivuddemu fe ye yamanyi kubanga ye tetumanyi oba ab'enjeru bamunondera ku PLU simanya ennaku zino pulira bagiyita piraawo oba bamunondera ku kisinde kya people power kubanga ebisinde kati bibiri bamunondera ku kya people power oba kya PLU bakiyita PLU piraawo something like that. Kakati ekisookera ddala nga tannaba nakugamba nti oba simanya ndi wa kisinde kino nkola ki the issue esooka nti memba wa NUP ng'ali mu parliament ngali ku tiketi ya NUP communication yakolebwa n'agitegeera bulungi naye n'abalala abafaanana nga ye sagala tukigire nga ye then n'akyuzinga obutajja kubanga akimanyi bulungi nti olwedde ekisinde mwatambulira tekikyafaanagana kino kyakola ki kakati ekyo teba blame ya pate omuntu bw'atya n'agamba engeri gye nasala nengenda mu kisinde kyeno simanyi maanyi g'abantu kyegayinza kuŋŋamba kati ate n'amaana ayagala akikozesa oluvannyuma nti nze bannange mundaba tebampisa tebakoze eki nga n'abamawulire abatayitiddwa nabo bakoze eki basobodde okumanya. Wali mu meeting eno honorable? Yes sir. Mwali bameka abaatuula mu meeting abajja mu meeting eno? Meeting eno yayitibwa ku short notice kyekituufu naye tuli basanyufu nnyo nti ababaka ba parliament kumpi abasukira ddala ndooza 38 35 and above, I think it was 38 to 39
basobola okujja at short notice kyokka ng'ekisinga okwewuunyisa nti meeting yayitibwa mu kaseera akatini kyokka ng'ate abalala balina engagement abamu nga balina mu constituencies zaabwe naye bwategera nti president abasamonize nga mukama waabwe buli muntu n'ava ku kye yali akola nange nga Shamim Malende ku lunaku olwo nali mu general court martial naina general court martial ku makya ye wali bannaffe ba Olivia Lutaya 28 bamachete baani naye twamakinga sure fenna tubadde mu kooti ate oluvannyuma lwa kooti ate ne tusobola okubeera ng'era twajoininga meeting so abantu abasuukira ddala mu 38 baawo tebaawera na 30 anti kakati leka nsooke nkubulya abantu abasukka leka nsooke mmaleyo ekyange abantu abasukka mu 38 baatendinga abantu abalala ne babeera absent with the apology I think they were over 17 naye mu abo abali absent with the apology mwe muli honorable Segona Gwosoose naye yagamba nti alina kooti waliwo abalala bali absent with the apology ng'olwadde bali outside the country bali official parliamentary duties waliwo abali absent with the apology nga balwadde waliwo abali absent with apology nga balina reports za committee ze bawandiika naye bonna baateekamu ensonga ezo era list eyo weeri eyaba absent with apology wabula waliyo section y'abatono abatajja communicating tetujja gamba nti baazira naye tebajja so they are not part of the record waliwo abaazira meeting eno reason ne communication tebagiwa they are not happy with ekibiina engeri kiddukanya emirimu gyakyo kakati ekisooka kyenjagala okuteekawo simanyi abo abaazira ani gwe baategeezezza essaawa eno nti ekyabagaana okujja kubanga tebali happy na mirimu bwe gitambula mu kibiina kubanga tetunafuna communication yaabwe to that effect. Kankuzanyire eddoboozi lya Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi olunaku olwajja abadde ayogerako eri ab'amawulire just listen to Honorable Kivumbi bwe yadde ng'ayogerako meeting eno in fact otugambye nti meeting yabadde very important n'ebirala yakugambye nti si tteeka nti alina okubeera mu buli meeting y'ekibiina. Let's watch him. Okay, you based on that meeting and make another decision you want. Not all people die to be MPs. But some of you give an impression that you are dying to be members of parliament. I'm 50 years old. I've been a member of parliament for only 12 years. What happens if after 26 I'm not a member of parliament? So what? I die. Nobody can blackmail me because of parliament. I'm past that. Two, I won when I was not. Twewalenga nnyo okuddira ettaala omuzungu agamba nti mu byobufuzi avoid fueling a flame and lighting the fuse. Wewalenga nnyo mu byobufuzi okukwata n'ojjuza amafuta ettaala ate mu mafuta mwennyini n'okumamu omuliro naawe gakwokya. So ya advice yange ebirala I intend njiwa mu private era bino kasokedde bijjangawo sibyogerako leero munkwasizza gwe wanonda ekyokukomawo n'obutakomawo kiri ku bintu bibiri byokka kankikubuulire. One, okusalawo kwange nze nsobola okusalawo neŋŋamba nti mmaze nze ng'omuntu nti mbikooye and that decision I can take. Ekyokubiri, abalonzi b'e Butambala basobola okusalawo nti sijja kudda. Ultimately beibaba. Ekyokusatu nsobola okuyamba ekibiina kyange kiwangulira tiketi nekiwangulira ekifo kya member wa parliament. Kibiina si kyekikuwangulira? Nsobola okiyamba okukiwangulira ekifo kyaki kyoba member wa parliament obwe Butambala. Ompulidde? Nkubuulidde nsobola okuyamba ekibiina kyange okukiwangulira seat eyawa ey'e Butambala. Okay, well, oyo Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi mubaka wa parliament ava Butambala. Well, owulidde tone y'omubaka, owulidde ebigambo by'omubaka. He seemed not to be so much contented n'ebitambula. Omanyi Kongo obutakkaanya ng'obutakkaanya mu nsi bwo buli part of life. Yeah. Omuntu yenna
asobolokera ku makyala ganza kiri tekyansanyudde nga kyakoleddwa ate eddembe lyero nalyo tetulimuggyako naye at the end of the day bwe tuba tusalawo tutunuulira nti ekiri mu interest y'abangi kyeki oba bangi batunuulidde ki so sijja muggyako ddembe lye bw'abanga ddala kituufu ayina discomfort yonna weeri. Secondly bw'otunuulira vidiyo eyo akugambye nti abantu bawa asobola okuyamba nup n'agifunira ticket n'agifunira win n'agifunira obuwanguzi ebutambala bw'otunuulira ekyo ekintu kyogedde tekirina buzibu olw'ensonga ffe mu NUP it's our vehicle yaffe manvuuli naye amaanyi gaffe tugadrivinga mu bantu era NUP Kyagulanyi tajjangako president n'agamba nti ono mubakasa Shamim Malende mu muweru wa mpaka naye atunuulira n'alaba nti bannayuganda Shamim bakoze eki bamukkiriza bannakampala ti ddala Shamim bw'aba agenza ajja tulipresentinga n'agamba oyo amaanyi g'abantu gegogedde gwe ngenda ogendako so ow'ekitiibwa bw'abeera nga ddala amaanyi g'abantu mu butambula gaba gakyali ku ye ate ekibiina tekiba na problem then ekirala okwongera okubroadeninga okutegeera obulungi concept ye yabadde ayogera kubanga musazeemu katundu nze ngeri gye ndi munnamateeka ffe tugamba nti the law must be read as a whole kiyinza okwetaagisa okugenda nnyo mu broda gundi ye munda nga nfunye ekifaananyi ekigazi nti we yaddiddemu ebyo ebibuuzo yabadde atandisa atya what was the topic about but nkuwaddeko insight ku kitono kyendowooza naye nga ekisinga obukulu mu byonna wano tetuli ku discussinga nti oba muwanga kivumbi tudiscussinga ejimerwanga tuli ku issues nga ffenna zitugatiramu nga bannayuganda tujja kukyabadde mu meeting but again honorable kyetuli mu kulaba abamu ku ba old guards abo bannabyabufuzi abaava eno abatunulirwanga ababasookayo mu byobufuzi waliwo abalowooza nti you're stuck ng'ekibiina nabo. What do you make of that? Kiddemu ekibuuzo. Their voices ezigamba nti you're stuck with some of these old guards, you're pushing in completely different directions. Mwe mutambula bwe muti bwe batambula badde eno. What do you say of that? Omanyi tuyina ekizibu kye twafuna. Ekizibu kye twafuna already society abamu ku society abantu bakolerawo distinction yeyo nti bano baludde balina akakundi then bano bashyamimu be bapya abajidde ku mulembe gwa Kyagulanyi kati already society already nesoka neteekawo kalayini yako oba abantu abamu mu society kati ate ffe kye tulwanako mu NUP tugamba nti ffenna ekitugatta awamu ebiruubirirwa ebifaanagana ebyokununula Uganda ebyokuyamba abaana bali mu makomera n'okulwanirira ki embeera mwe tukolera so kati ekyo kiteekeddwawo era nativu eyevugiddwa nnyo okugezako okulaga nti waliwo enjawulo ey'amaanyi nti bano batambula badde eno tudde eno okubeera nga abantu balina ideas ez'enjawulo ekyo kisoboka nti ono ayinza okuleeta solution nga bwe nkugambye bano ono ayinza okuleeta decision ye bwete wanagamba tukole kino wano ne side yo nayo nereeta decision oba abantu ab'enjawulo I can bring a proposal mu party nenkiteeka ku mmeeza honorable Wanga Kivumbi n'aleeta honorable Segona n'aleeta president n'aleeta but at the end of the day party ekoleramu organism bano bakazanyikirizibwa oyogeddeko honorable because oge nti waliwo abali bagufuula omulimu both for opposition ne mu government nti ebyobufuzi mulimu bano sibo eyo narrative bebasobola okuba categorized nga bakazanyikirizi byebufuzi boyogeddeko nga tani kakati Jimerwanga agwa mu abo goba olaba Jimerwanga agwa mu abo Kagabo Twaha agwa mu abo okitegeera kakati kiba kitegeeza Kagabo ne Jime tebaludde mbyavu kakati baba tebagwa mu abo ngate bebamu kubalabika nkati bakazanyikiriza abapya abaliwo kakati kiba kitegeeza nti kiri kye nabadde njogera clusteringa kyadde tekiri kuba kakundi kabano abagamba abantu ba seniors tugamba nti mubba abatono ne mu side y'abapya mulimu abazanye ebyobufuzi ebitagasa banna Uganda mu side ya opposition ne mu side ya government but at the end of the day fe obuvunanyizibwa bwaffe
nga president bwe yannyonnyola ate nga era kyekituufu tulina kutambulira ku kituyita amazima ali ku mazima yabeera halaali ne bwabeera nga tusanze nga honorable Seggona yali ku kituufu oba yali ku kikyamu tujja mugamba n'abanze Shamim Malende nga ndi ku kikyamu bajja kuŋŋamba ti Shamim oli ku kikyamu oba ndi ku kituufu bajja gamba yadde Shamim muto mu byobufuzi oba yakayingira naye ali ku halaali. So we are guided by the truth, by values, by sticking on the truth, not by our seniority or being tuli junior, tuli guided by values, principles, no kuteka edobozi ly'abanna Uganda, no kutambulira ku. But they are not willing to apologize, Honorable. Abata attendinze caucus meeting eno already abamu bakulaze nti they don't feel any remorse and they're not ready to apologize that they missed. No, kino tekiraga nti buli kimu kiri nomo, Honorable. Really. President w'ekibiina Mwami Kyagulanyi. Yes. Bw'abanga ayise meeting eno nga ddala bana balinako control nga basobola okufuna guts ezijja mu baamawulire nti tujja kwetonda. That does not describe a normal situation, Honorable. Kyetugamba kiri bwe kiti nga bwe nkugambye abantu abatendize mu meeting basosse mu 38 ababadde absent with apology basosse mu 17 n'ebisonga n'ezikuwa abatazze nga tebayina reason yonna oba nga teba apologize nze nga teba communicate oba teba communicate nze nabo weebali. Tugamba bwe tuti nti abazze nga tebawadde abatazze without explaining tebannavaayo mu butongole kugamba nti ffe kyatulemesezza okujja mu meeting tetuli basanyufu na kibiina ngeri gye kitambuzibwamu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri bwe baba nga waliwo ene discomfort gye balina mu yo tulina platforms mwesobola okujja ne bahandled nti omuntu wabanga alina complaint, for example zanye Honorable Mwanga Kivumbi, I'm assuming bwabanga alina ene issue, just I'm giving an example, simusingolingayo nti tusuubira nti issue eyo aba agenda kugireeta ku platform agambe bannange I'm not comfortable with ABCD. So until nga aleese ekyo obanga abantu abo baleese ekyo tujjo kitwani tetuli ku lugambo na miya propaganda. Akyali na control eri basiniya bano. Principal buvunanyizibwabwe si kubeera anti principal akyasobola controlling Honorable Mpuuga nga president w'ekibiina kye, akyasobola controlling Honorable Bwanika, Honorable bano bonna. Does he still have control over them? At least bw'otuula nabo kwegamba naawe obalaba nti balinga bali rebel kakati kyogedde kitegeeza nti naawe olaba ddala bye bakola tebikyakwatagana na president mulamwa gwaliko olinga kyotegeeza naye nze awo kanveewo kankulage bwe kiti obuvunaanyizibwa bwa president Kyagulanyi Ssentamu tebuli ku controlling abakulembeze balondebwa bantu wabula kuli ku kugaba direction ng'omukulembeze omutuufu n'okulaba nti nno atambulira mu mateeka n'okukola supervision yeetaagisiza n'okusigala ng'ayogera eddoboozi ly'Abannayuganda kubanga mandate ya Robert Kyagulanyi Ssentamu president agijja mu bantu tagijja mu ffe abakulembeze. Tize Shamim bwe n'abanyiize nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu struggle egenda kufa kubanga nanyize tayogedde nage talina okunkubira neegayirire kakati Shamim Malende nkwegayiridde engeri gy'otaze mu meeting struggle egenda kufa biki. No, that's not what we expect. Awo aba avudde ate ku mulamu w'omugazi naye kye tusuubira nti wabeera waliyo omuntu yenna alinamu ka grievance oba nga waliwo ebintu ebiraka ng'ebiri irreconcilable oba ebyetaaga okutuna abantu abo nga bwe tugamba nti nabo babuvunaanyizibwa basobola okukozesa platforms eziriwo ekyo nakyo ne kibeera nga kiri sorted. Nga tugenda mu kuwummulako njagala nkuzanyira emboozi eno again bwe tunava mu kuwummulako nja kujja tutunulire ku byabadde mu nsisinkano eno kuba nabyo bye tufuna birabika birina ekifaananyi kyekiraga. But let's first watch this story ku nsonga y'emu. This has been done at a later stage. This, if at all this was done primarily in the beginning, when these anomalies were known about, it would work better than doing it at this later stage. The lead opposition National Unity Platform has 57 members of parliament. 35 of these attended the caucus meeting, according to the party Secretary General. Among the notable that did not attend, and some with apologies, is the embattled Deputy President Mathias Mpuuga turned controversial legislator Abed Bwanika,
Medad Lubega Segona, Mwanga Chivumbi, Joyce Bagala, Aisha Kabanda, Juliet Kakande, among others. This coupled with Muhammad Segirinya, Alan Sewanyana and Flavia Nabagabe, who have been unwell. According to the party spokesperson Alex Waisa, the main focus of the party was re-emphasizing their resolve to fight corruption, arguing that this reaffirmed their oath. And the MPs took another oath to reaffirm the position of not being corrupted in this very corrupting situation that they face as leaders. Earlier, sources in the party who chose anonymity revealed that the Matiana legislator voted the idea for consensus support to oust Mpuga but shot down immediately. Woman Member of Parliament Shamim Malende corroborates this, indicating that MPs discussed with the party president several issues. The resolution basically was that the members of Parliament should be heard to speak for the people that they represent. The party says the engagement was timely to reawaken MPs on the party values and direction. They were only put to speed on the position of the party, on the criminality of his actions. Ntoto okufulumya Honorable Mpuga ku commission ya parliament nga mugumiza ekyasalibwawo NEC nti vaayo mu commission tunominate nze zaake yabagenda nebino ebira nti mwali musiga kazigo but kino kyekyali kigendererwa ekikulu. Is this true? Akusookera ddala si kituufu. In fact nsoose kiwulira wano naye meeting teyayitibwa president na lukiiko olukulembeze kudiscussinga muntu omu nti Honorable Mpuga, kubanga president ensonga zaliko n'ekibiina kya NUP za Uganda nga ziza kuliberating abana Uganda za kwenunula fenna nga bwe tukimanyi. So mu butuufu kiba kyakukakkanya mu kulembeze wa kibiina kya NUP ne NUP anti mpuliriza nze ndiwo kati nze ndi waggulu kati in fact kiba kyakukakkanya eri omuntu yenna akirowooza ayinza okubanga akirowooza nti NUP yayita olukiiko lw'ababaka ba parliament abasukka mu 38 in fact yali esuubira like 57 nebanga yajja kudiscussinga Honorable Mpuga omuntu omu. Ekisooka teyali part of the agenda. Agenda yali enkulu ennyo ku kibiina, yali ku kyajinga bakulembeze abaka ba parliament okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe okuyimirira ku mazima n'obwenkanya ebbanga lyonna naddala nga bateeka essiira ku kulwanyisa obuli bw'enguzi n'okubawooninga nabo bennyini nti n'obeera waliwo omuntu yenna abadde alowooza okwenyigira mu kikolwa kyonna ekyokulya enguzi ng'alowooza nti ajja kuttirwako eriisa ekibiina kigenda kuyimirizira ku mazima na bwenkanya. So kyali kuba kyajinga okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe nti balondebwa abantu era n'okubagamba nti babagenze mu palamenti nga tuli eyo gye tuli balina okujjukira nti baweereza b'abantu so si baweereza ba muntu kinnoomu ali mu palamenti oba alina waali. Era mu kiseera kyekimu okubagamba kubeera nga twali twejjukiza ng'abakulembeze nti ennyinga ezimu ku nkulu loopono omupya Joel Ssenyonyi zatambulirako ekisooka ze ya launching am alternative priorities kuliko a corruption free Uganda, kuliko service delivery, era kuliko ekyokusatu human rights and rule of law. Zempaje ssatu okuzajjukiza era okugamba abakulembeze nti amalobozi gaabwe ng'abakulembeze ge gakiikira be bakola ki be bakiikirira era nti omukulembeze singa aba asirise n'abeera nga tayogera ku nsonga ekwata ku ssente ya muwamusolo ngeri gyetambuzibwamu eddembe ly'obuntu ngeri gyeritugunyizibwamu n'embeera embi abantu gye bakoleramu n'emisolo emingi abanga alidde mu bantu olukwe. So olukiiko focus yali ku recalling abakulembeze banokuba ku recharging abakulembeze kubajjukiza buvunaanyizibwa balina kubuteeka mu gundi. Ekyokubiri lwaki abrupt meeting abo ojinti yali abrupt yajja mu kaseera nga accusations eza corruption weziri ku Honorable Mpuga in reference ku service award anti tosobola kugamba nti ekibiina gwogenda okiragira ddiro kinaatula ne tukitatule kyasalawo
tiaka kaseera kekifunyeemu kakituule ate tuzenga tutule enkiiko emabega nyingi ate nga nyingi temuzitegeera naye olwokubanga ku luno mwali mulina interest nti waliyo ekya service award mugamba erina ku buli kikoli ku service award kyobola ku luno yadde tetwabayita ku luno mwajja so tulina enkiiko nyingi zetubadde tutuula mu mpaiza parliamentary caucus n'omukulembeze waffe naye nga zirimu mu kyama waliwo n'enkiiko nyingi president zayise ng'ayise bakyala bokka NUP women parliamentary caucus ey'abakyala bokka ba NUP so linda mukamalirizeyo bulungi so kyengezaako kugamba nti enkiiko ezo zibadde nga zituula kati luno lwatudde nalo tayimu eno naye lwakuba nti ku luno mwalusiniikinze nemulutegera others nalwo temwanditegedde nti lubadde nolwokubanga waliwo issue ya service award mwazze nebeera nga public olwokubanga gye discussing you thought that is the issue but that was not the thing on the agenda pate esalawo ndi lwetuuza meeting yes I was there Honorable Zake kigamba nti yasituka njagala obuwagizi bwammwe ensonga nti twali wali mu parliament ono tumumaamuleyo mu commission nze saakiwulirako mu meeting Honorable Zake nze kyenzijukira Honorable Zake kyeyasabumitingako yali agamba nti yali akulira akakiiko ka audit ku parliamentary commission era atuulirayo nti era yali atandise okubuuza ebibuuzo ebikwata ku nsasanya ya ssente ngeri commission gye yeegabiramu ssente ne gye zifulumyamu travels eziririgo bikiwali abantu abenefitinga mu bintu ebitali gundi ebisukkana bino bye tulaba bino ebyafulumya eby'ebitaano era nga waliyo ne ssente endala nnyingi nnyo ezibbibwa ezisukkane zino kati nga akyajinga abantu nti abaka ba parliament naffe tulina obuvunaanyizibwa okuba nti ne bwembanze zake nga nze ntudde ku commission nenkola ensobi nange mukola ki mu holding accountable to holding a parliamentary commission accountable kuleta motion mu parliament motion yokka eringa government yandibadde egoloka yandibadde yali ku leadership ya parliament nti abakubiriza parliament abaliko naddala w'ekitiibwa Anita Amongo asaanidde okubiriza parliament okusinziira ku gundi zinezi kuki ku mivuyo egigenda maaso mu parliament ekyo yeyandibadde motion gye wandigamenti yeringange eyabanga ehintingibwako naye teyagenda substantial teyabeera discussed nesigala ng'ejja kubeera nga deliberating in subsequent meetings naye okugamba mbuno nupu eyisa olukiiko nti Zaake nti aleese ekirowoozo nti batumaamuleko oli ng'ate procedure zirikirya mu mateeka ekirala point ya honorable y'okuggyako ow'ekitiibwa Mpuuga yali already concluded because the party organ yayisa decision nabera hard then a decision ne communicating wa parliament so eyo matter yali put to rest kati yali tesobola ate kudda kubanga twawandikira parliament yawandikirwa okugigamba okuinvokinga rules zaayo nayo zesobola okukola yo party engezanye party yayo so tewaliwo obuyinza tewaliwo nsonga yonna ate mu meeting eno ate parliamentary caucus egende esaabe mu nneke byasalawo ekyo kiba tekiriyo mu mateeka mpa esimu bbiri zokka njagala kuwuliza but nga bwenfuna esimu eza honorable mu meeting eno mwasalira mubaka munnaabwe honorable bwanika omusango nti alina byazize nga ayogera ku kibiina composition ya NEC n'ebirala if you're honest you would tell us whether actually this happened omanyi ffe ku NUP tutambulira ku mazima kituufu nti mu meeting waliwo ababaka abaali beewunya ekisa president kyaliko nga bagamba nti senga Kyagulanyi nze mbadde ntudde mu kifo kyo senga Bwanika takyali ki senga takyalina member wa NUP ng'era bagamba president nti wandibadde abofuumuula buki bufuumuuza example nga bawa Ayogedde Bwanika ababaka abamu ate bakwano babe batambula nabo nga bebaleeta president suggestion eyo okubeera ng'akola ki ng'agoba Ayogedde Bwanika tukozesa gundi eziro abeere ng'agobebwa era nga basuubira nti yandibadde yamutuuzizaako nadda press conference n'amugoba naye ekyewuunyisa you as honorable Shamim Malende naawe ye view emu gy'oyina nze view yange yeyegenda n'ekyo ekisaliddwawo mu consensus ya party nga tukozesa organ entuufu bampuuga bano baali badde bafuumulwa mu kibiina nga ggwe president yagaidinga bw'ati era nange kyenzikiririzaamu nti obukulembeze olumu tebutambula bwe butyo obukulembeze bulina okutambula nga bugoberera emitendera ne organize zeetagisa bwe kinaamaga ekiseera kituuse nga organ eri relevant etudde ku nsonga ezo ekyo kisobola okubanga kiteesebwako naye saawa eno yagayidinga nti wasobola kubeera nti omuntu bamugoba bugobi oli ku Sanyuka TV Amanya Satabira Twaha. Yes, Twaha, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mubufunze sebo mbako mulide. Kati nze neewuunya
abantu abakuleminga Kyagulanyi ku mpuuga bogweni issues zalikoza ggwanga ate mudira issues entono ennyo eyo eya constituency mugigase ne issues z'eggwanga banaye twebeereremu ebituluma bitono nnyo naye abatwaganya bitegeera kale twaha webale nnyo sebo sigadde nze twakatabya webale nnyo ndogu twaha agenti mwami Kyagulanyi kyakola kituufu nnyo kafuneyo omulala omu yekka ndowooza olwakadde omubaka tumuwe akadde afunzefunze hello kale wekitiibwa ogamba otya sebo Sanyuka TV tulivaako era nkwebaza okundetera mama Kampala ajja Shamim Malende ayaniredi ali wano mwebazo omukyalo oyo ku nsonga za mama Kiti mulengera awo abatakazadde b'eggwanga tata jona nga bulijjo ni mwogezi wa honorable minister Princess Francis Namuganga Mr. Cabinet wa Kumayumba naye kijagala mwanyinaze honorable Shamim Malende tukize tugane tuwetero Tete babeera mu kibiina waliwo abakulembeze tulina okulaba abakulembeze ab'enkizo abavale ne bawabula ekibiina kyetaaga abakaba palamenti n'abaka beetaaga ekibiina naye waliwo ennaku zino okutyobola kw'abakulembeze nabe tulaba Charles tebandika ebbaale ne batyobolebwa bakakembomba Michael Mbateeka Entebbe municipality naye nga be batunze opposition Entebbe municipality yali ekitona wa okay wabale nnyo sigenda kwongerako abudde bugenzi wabali tata Jona okubeera nga oteesezza naffe bw'otyo anagambye honorable Shamim Malende wamma kubawo nnyo ku kyabakazanyiikirizi b'ebyobufuzi naddala abo abali arrogant abali b'enguzi oba abeenoonyeza ebyabwe ffe bannayuganda twabavaako dda Oscar ali Kalungu bw'ati bw'agambye olunaku olwaleero Kaganyiruka deputy RCC rather RDC our district ye Manafa jambo webale message njirabye wano webale honorable Kagenyi Luka ne boli nabo honorable Malende yes sir tumaliriza abantu bawulidde tule ne conclusive remarks zo ku nsonga eno yes okusookera ddala njagala kwebaza bonna abakubye kituufu njagala kusooka kugamba nti ensonga y'okutyoboola abakulembeze oba okutyoboola bannayuganda oba obwakabaka mu mbeera yonna ekibiina kyaffe kikivumirira era bwotunda principles zaffe ne values discipline kyekisooka era omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ebbanga ddene bonna gabagamba nti bannange ffe tetuli kibiina kityoboola wabula waliwo bano bannaffe abali saidi eri abafuna be bambaza obukoofiira ne bagamba nti bavume abantu bagambe nti ffe tubavumye n'ekirala ensonga eyokubiri nti waliwo abantu abeetamiddwa ennyo embeera nga ne president abamu ayinza okukwata kyabalinako control kiri kye yabawoninga emabega nti abantu bajja kutuuka ekiseera bamenke nga nange si kyabalinako ki buyinza bamenke waliwo abantu abatuuka ekiseera olwokubanga si ye yabakuza nga bwe bakoowa nga bakola ebiyitira nga muli nabo nga tetuli nabo naye nga bali wonna we bali nga ddembe lyabwe abeera mu nnyumba ye n'agamba luli nali engeri gye sobola kukwata mundu naye nina essimu yange kankuvumira ono yadde nga tukivumirira naye ekyo nga abali mu regimu tulina kugezaako okulaba nti ebintu biri ebirimu bannayuganda ebyogerako ng'okuwamba abantu n'ebirala tubikolako n'obutatuluganya abantu ku bifo gye bakolera yes tumaliriza then ekirala kyekyokuba omukulu akyogeddeko nti Uganda nene okusinga omuntu yenna bannaye tukikkirize Uganda nene njagala kutwala mukisa guno kwebaza nakujjukiza abantu ffe emisango gyaffe nti omusango wa Olivia twaliyo nga 19 March tudda mu kooti nga 15 ogwokuna 224 waliyo Segujja Rashidi Sekito Rugomayo Mayiga n'abalala bali 28 nga 2 ogwokuna tuyina Magala Umaru nabwero mu kooti nga 2 ogwokuna era tuyina Mulindwa Nasifu ne Angulibo Siraje ku kooti Mashe Makinde ne Muwanga Owen nga 2 ogwokuna era n'ekira ofisi yombako mukyale bajjukiza nti egaba mama kits zabwere eri abakyala